oluvannyuma lw'okuteekawo emisinde egy'amazaalibwa ne gitakwatayo era ne kirabika nti yali ayagala kwoza mu misinde egy'amazaalibwa ga Kabaka, Muhoozi akyalwanagana n'okugula obuganzi. Bwe twogerera essaawa eno obuganzi mufukidde obuganzi. Kakati baleese kye bayita kwegamba kye bali badde oyita olunaku olw'okuyonja eggwanga. Nga bwe bagamba nti amazina amakopperere gamenya omugongo, bino abikoppye Bukolokolo okubijja e Rwanda ku gwayita anko we Kagame. Kakati bw'ati abireese wano era Nabbanja atukakasizza ekintu kino Muhoozi akirimu nnyo. Sigamba nti obukyafu kirungi, naye Uganda weeri kati nze ng'omusajja Omuganda bwe ntunuulira gye naalibadde nkoppa empisa ez'obuyonjo, tewaalibadde Rwanda. Nedda, tewaalibadde Rwanda. Kati kiringa bw'onoogamba nti Sudaani eri gye banyiza mu ngalo bajje wano banjigiriza obuyonjo. Nedda. Naye Nabbanja bwe bati munnange bakokosa ekintu kyabwe. Muhoozi akirimu. Ate ne MK kino akirimu. Kigenda kutambula byampaka. Era tugamba nti omuntu anaagezaako okuzanyazanya, waliwo bano agati kano kalya kano tekalya. Kasita onoogezaako okugaana bye twogedde, ojja kuba ogudde mu nsobi ey'amaanyi. Ffe mu Bakatoliki bakiyita sankirizigo. Ate ekyo mukimanyi kyentegeeza. Era ojja kulaba akanaava. Era tugamba nti ku lunaku olw'okukola omulimu guno tewali mmotoka kutambula okuva ssaawa emu okutuuka ssaawa 4. Tewali pikipiki, tewali gaali, tewali duuka kugulawo, tewali bizinesi. Ffe tugamba nti leka Uganda eggalewo. Tuli ffenna tugamba Uganda eggalewo, tusobole okweyonja, tutangire ebirwadde binamutta ebibadde bita abantu baffe. For God and my country. Ne Dr. Diana Atwine yayongedde okubeera nga akakasa ku nsonga eyo mbu okuggalawo mu lunaku lumu mu mwezi essaawa ndowooza 4 okuva ssaawa emu ez'okumakya paka ssaawa 4 ng'abantu bali mu kuyonja. Teri ggaali etambula, akapikipiki oba emmotoka, teri yadde eggwanga balikoze ekibaliggadde. Muhoozi agezaako kulaga amaanyi, agezaako kulaga, ayagala kulaga nti ali relevant. Naye bino byonna tebigenda kumutaasa. Bannayuganda si kye beetaaga ekyo. Bannayuganda si kye beetaaga. Ovudde mu kubamenya bukiyosikisi bwabwe, obuyumba bwabwe mwe babadde bapakasiza basingle mothers. Kakati ate otuuse okubateeka mu lockdown ya ssaawa 4. Era mu comment section bagamba nti bajja kubeera yeka nga beebase bo tebalina kyakukola. Kakati embeera bweti eyongera okukaatiriza kunneeyisa Muhoozi gyagezaako okubeera nga yeeyisaamu. Kirungi Nabbanja kenyini yagenda nti MK kirimu nnyo ekintu kino, nti bagezaako okuleeta ekintu ng'ekifaanaganako eky'e Rwanda. Era nsuubira okuba nga Muhoozi script gy'atambuliramu essaawa eno ya anko we Kagame, kwegamba ayagala kulaga nti ye rokyafu ateekewo abantu okubeera nga bamutya nnyo, teri kwogerako, teri kukola kutya. Naye Uganda nga ndala baaba eri Rwanda district wano e Uganda emu bweti
kitegeeza nti Uganda bweba erimu districts mmeka kati ze mwakateekawo mpitirivu, kitegeeza mulimu bulwando oba bumeka. Tetusuubira nti obuyonjo bugenda kumalawo obubbi, kuba ffe twagala kumanya ssente zaffe ez'eggwanga eziva mu birime, eziva mu byobugagga ebiri mu ttaka ziragawa bitwagala okumanya ebyo, twagala accountability. Naye abantu basibwa mu amakomera makyafu mazibu, gye basibira abantu makomera nga wakyafu nnyo, kubanga bwe bakunyumiza omugotteko guli mu makomera gye basibira badde, kubanga bw'oba oyagala okugyawo endwadde kati ate amakomera olina okugatunula naye baga nti omujjuzo guli eyo, abantu babasibe watali misango bali eyo, n'ekyo tebasooka kitunulira. Kati bali ku kino, babuukidde buli kimu mu kugezaako kugula obuganzi, naye obuganzi tebabugula kubanga ekintu kyagezaako kukola bakita bulungi bwansi. Wano mu Buganda bulungi bwansi abaddengawo, ate nga era abantu bamukola baagala, so si byamagye nti oda mbw ate byampaka. Eno Uganda yaffe era ebyempaka bijja kuba byampaka, kale tuganye bijja bubaawo. Era batiimu MK mujja balaba nga bajanjawaza MK akoze nnyo, alongosezza eggwanga lino obuyonjo, kubagenda okubeera nga batambulira. Naye ng'ekigendererwa ki? Mbu kukola bisukkuluma ku bya Kyagulanyi. Kukola bisukkuluma ku bya Kyagulanyi. Naye Kyagulanyi yabuuza ekibuuzo nti twagala kumanya nti batugamba nti ebirombe bya gold bwe kitaba kya Muhoozi, kiba kya General Museveni, kiba kya General Museveni, kiba kya Natasha, kiba kya Natasha, kiba kya Mama Janet, kiba kya Mama Janet, kiba kya Salim Saleh, kiba kya Salim Saleh, kiba kya Lwabwogo n'abalala. Ekyo tebakiddangamu. Omusimbi guli awo muyitirivu. Gavumenti bizimbe byepangisa Smart Deal byagamba nti bibye. Offices za gavumenti ezimba offices zaayo, kitongole kya gavumenti kikirizibwa kuzimba offices. Ne Uganda Revenue Authority yazimba ekizimbe, yamaliriza evuddemu epangisa ku bino ebyabwe. Kati ebintu ebyo byonna bw'obitunuulira, kuba kati bw'otunuulira Kampala naddala sayidi eno y'Nakivu, Muhoozi azimbyewo amazeewo awo ku mwala n'ebirala. Enkuba bw'etonnya, kati tuli mu musana, naye enkuba bw'eneetandika okutonnya ojja kuwulira emmaali y'abantu efiira awo. Ebyo byonna bikyali awo, ewatali pulaani, ewatali ki, just nti taata alagidde, taata nzimbe wano nga bazimbawo, naye ng'emmaali y'abantu gye bafiirwawo eri eti obungi mu nkuba. Kati endwadde zimwogerako tetunnaziraba ffe. Twagala free Uganda, buli munnayuganda yeyagalire mu Uganda, era wabeera accountability. Omusolo gwe mutugjaku gukola ki? Twagala kumanya Uganda ebyobugagga byerina, sente ezivaamu, baani abazirya, sente ze twewoola wabweru w'eggwanga, omusimbi omuyitirivu ku gwonna gulagawa? Lwaki amasomero gafaanagana nga bbalamu galambula essaawa zino mu myaka 40? Lwaki amasomero gafaanagana bwe gatyo? Kubanga General Museveni gw'ogamba nti oli mu kuwonya abantu ndwadde zinnamutta, abantu baffe nti bafa nnyo, abantu bammwe, ng'ate General Museveni ye ayagala kubamalawo bumazi, ayita mu underground nga bwe batwala drone bwe zisomba. Drone zissa abantu bangi nnyo okusinga endwadde zimwogerako, kubanga mu Kampala bwe batandika okubalira abantu abafudde, obubenje n'ebirala byonna biva ku bulagajjavu. Kazibe endwadde ziva ku bulagajjavu. Mu ddwaliro mulimu eddagala, oba okuyonja ekibuga kigenda kuteeka ddagala mu malwaliro.
oba okuyonja Uganda kigenda teeka ddagala mu malwaliro okugamba nti abantu beerese olunaku lumu mu mwezi ekyo kigenda okuleka okufiiriza obufiiriza eggwanga abantu abakeera okukola kitegeeza nti ekonomi eyo n'oba ogikyatinze ddawo. Sisuubira nti kati Uganda yali badde ku mutendera ogwo ogwoggalawo mbu tuyonja. Abantu balina kikola bo bennyini nga tebayikulukako. Ate wano mu Buganda kibaddengawo siraba nti omuntu ayinza okuva eri Rwanda najja atuyigirize wano empisa wano Uganda wano mu Buganda wano bwe twogera ku bugonjufu ku buyonjo ensuwa biki n'ebirala byonna nga bw'obiraba bwe byalinga edda nga Francis egamba nti kati katusengeko amaka g'Omuganda gafaanana gatya galina kubeera gatya. Oleeta abo oleeta Abasudaani nti banyize mu ngalo bajje batubuulire ki ekyokukola. Naye ensi yatabuka kuba kitegenda kumalawo obwavu ne bwenkeera ku makya ndi muyala ongobe mu kibuga okoze buli kimu ate kati ongamba mbu ngende ennyonje mbwe ndwadde. Abantu banywa na nte tulabye wano mu biseera bya campaign Kyagulanyi yatambudde abantu banywa n'ente banywa mu bidiba. Kati Ministry of Health Diana Atwine byayogera ayogera ki? Abantu abanywa n'ente ate bw'oyagala okuwonya endwadde embu nga bayodde kasasiro ng'oli anywa na nte anywa mu bidiba. Aba Uganda ani atuloga bannange ate ne batakwatibwa nsonyi. Abakyala wano bw'ogenda wano emulago wano ekawempe bazaalira ku seminti mu malwaliro basikaali be bakuba abantu empiso be babateekako zikkanula malwaliro ga gavumenti. Naye Diana Atwine n'abeeraawo nga ekyo kye kigenda okuwonya abantu endwadde essaawa 4 mu mwezi okulongoosa Uganda. Tetuwagira bukyafu naye kati psychologically naye bw'okitunulamu olaba nga kijja nga kye kigenda okuddala kati awo kwe tuyimiridde okolebwamu kati bagula buganzi abikoppa eri wa Kagame n'abireeta. Kagame ate ye mulala ebibyo birala afuga ka district wano Uganda oba kati Mpigi oba Wakiso kafuga wali nti ne baba baagala okukunona okuleeta waali katugeze oli ku nkomerero ya Rwanda gyeri teweta na ssaawa 2 nga tebannakutuusa waali nga bavuzeewo emmotoka. Sisuubira nti waliwo ekitundu Kagame kyatambula e Rwanda ng'atambuzaawo ennyonyi oba helicopter nti n'olunaku olumu lunene nnyo okulambula ka Rwanda kukamalayo. Naye Uganda erina buli kimu. Tulemye okubeera nga tutunuulira ebintu ebyo kakati tutuno tulandukira ku ebyo naye nga kugula buganzi batukola kushatinga down eggwanga olw'okubanga bakoppa ebyeri bubaleete wano ate ng'oledde wano bibaddengawo. Ekigambo bulungi bwansi kibaddengawo si kipya naye ensi yatabuka abantu ne batuuka ekiseera ne babeera nga tebakyayita na bannaabwe tebakyakinira bannaabwe nti jangu tulye